tewalisho eyasaze omuntu nga eyo eyagula vite. Bobi Wine musajja w'amaanyi era oyo yalina umeme. Tewalisho eyasaze omuntu nga eyo eyagula vite. Bobi Wine musajja w'amaanyi era oyo alina umeme. Tubanirisa mu kitambire kya bizonto bya Museveni Muhoozi Jeno Sali Musale Amukigundu Mama Anita Amongo Baluma Nalweiso n'abalala bangi bonna babebe kulu abalala bonna bafulu figa na buli omakkiriza mu President Museveni n'emyaka 4 gyatuvuze abafuna abalamu simultaneously namwe abafa naye nga mukyatambula buli otulaba atulina mikwano gyaffe omuli abannema waliwo agikulira mukwano gwaffe ayitibwa Barirega akankwasa oyo no yagikulira Ntunku Construction International Company Limited obakubireko wansawe essimu yeyo bajja kuzimbira ennyumba eggwe mangu. YouTube channel yaffe eyitibwa Mutukuvu obanga oyagala okwogerako naffe okuba ku 0706242992 n'oleta bizinensi n'otuvumamu ekiwemulo oba n'otusiima kale nzabuuza nti mwe mulese omwawabirwa kyekyo ddala ffe tuze n'abwabiranga munnaffe Gravity oli otya Gravity omutujju Gereso muwabuyu emirembe giri gitya munnange kyemmanya akaliro okawulira kubanga kyeyo yatandikirwako yakusala wafubutuka mu kiwunya wane naakulabye n'ogenda walina mikwano gye babayita basitaani bo tebayimukamu gwe Mukama n'akuyamba n'oyimukamu kyokka otufuukidde ekizibu abantu abanaku b'oduulira baakulabako ng'okyafaanana n'enkima katotandisa ogejja amayuga ovuma abantu Bobi Wine omwagaza akigula Vito omusajja omulemeddeko buli kaseera Bobi Wine lwaki tova ku musajja n'afera bibye bannange bagenze ne balaga akayumba ke yajjajjaawo ali eri mu kyalo ewamu eri ebunyoli ng'ali mu kukaaba n'emizimu nagirayo emisanja eri nga girina mu kukukuluma era abantu baabuuza nti lwaki okuzimba eddwaliro lwaki tosooka n'ogenda ozimba amalalo gewamu ebunyoli giyinza okuba nga emizimu gye gyaze ne zisasaso erugogo ogamba okuba abantu nja kukuba kyo kigwa singa amaanyi genda okuba ekkoni nnyabula owemula olina omukyala olina abaana maama wo alina owemula agagamba aganene ng'oluusi na pulezidenti boogagamba nabo bakazi ate obaswaza maama Nabbanja alabika yakuwaga kubanga yo ye mukwano gwo buli kyogera maama Nabbanja Gravity omwonoonye ekyana ekigravity okyonoonye tukyali kiyimba ennyimba kati kigula kyayonooneka banne katukubuuze Gravity kankubuuze okyakututta ogenda okukola press conference ku Jahazi Piers omusajja yabadde nekyo kiki lwaki Kyagulanyi omulembeddeko omusajja okumukyokya kankubuuze kubanga naffe otoba twambadde yero ntuli bannuupu olwo bwe tulijja mbuyinza ogenda kukola ki Gravity yeetonde nze Gravity netonda nti gunsingidde ddala nyonoonye nnyo nga mbukuta ebitanyuma oba temwazze mulekeyo nze ndi mutujju wadde ndi mubi naye nina ssente kati ababadde babanja eddwaliro mugende mubanje banyammwe kyokka neetonda nti gunsinze okumanya gunsinze teeka omwoyo gwange mu mikono gya Balamu obanga omwoyo gwo gutadde emikono gya Balamu yakugambye nti no tomwekwasa wabadde n'abatidde pate bandibadde baleeta kawuufa oba kiri kibbomu ne kiyimbiraawo naffe tujja kuwa akayimba nga bazooto nga batugamba nti mu kisawe erugongo ye wali Gravity sawa zawereyo bbiri ng'obutebe bukalu yajja yekwasa Balamu bw'ebyuma byonna bifu Gravity bambisoli tolamu okukaba